Dr. Aggrey Kiyingi abadde omu ku bannayuganda abassibwamu ekitiibwa mu nsonga z'obuyigirize anti abadde omu ku basawo abakugu abasingayo mu kujjanjaba endwadde ez'emitima ng'amakanda abadde yagasimba mu ggwanga erya Australia wabula ng'abadde avaayo n'akola ku balwadde ab'amaanyi okuli abakulembeze b'amawanga n'abantu abalala abeesobola mu by'ensimbi okwetooloola ensi yonna. Ng'oggyeko obusawo, Kiyingi abadde mulwanirizi wa ddembe lya buntu era nga yakola nnyo mu kuvujjirira olutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza era y'omu ku beesigamwako ennyo mu kufuna ensimbi ezaatambuza olutalo lwa Museveni. Wabula Kiyingi waafiiridde ng'ali kabwanango n'eyali munywanyi we Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ne bannansika abalala aba NRA era abadde alumirizibwa okubeera emabega w'akabinja k'abayeekera ka ADF akatigomya bannayuganda ne bannansi ba Democratic Republic of Congo era nga gavumenti ya kuno yamuggulako n'emisango egyekuusa ku kuttibwa kw'abakulembeze b'obuyisiraamu kuli Sheikh Sulaiman Kigundu kw'ossa Andrew Felix Kaweesi era abadde takyalinnya kigere mu Uganda. Kiyingi era yakwatibwako n'asibibwa mu kkomera e Luzira ku bigambibwa nti yakuliramu okutemula eyali mukyala we munnamateeka Robinah Kayaga Kiyingi. Kiyingi ng'ayita ku mikutu gye munyumiza wala azze akolokota gavumenti ya kuno olw'obutakulembera bulungi bannayuganda. The government has now come up with false and ridiculous accusations against my name, arrested a number of people in a bid to threaten the population from supporting me to oust Mr. Museveni in 2016. Olunaku lw'eggulo, Dr. Aggrey Kiyingi yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga yafiiridde mu ggwanga erya Australia gy'abadde aweerereza era tekimanyiddwa ddi lw'anaaziikibwa. Abooluganda lwa Kiyingi bamwogeddeko ng'abadde n'ebyafaayo ebinene era waakulwawo ng'ajjukirwa. Yakolera wano ebbanga ttono omulembe gwa Amini gwali gutandise okuyigganya ba doctors n'avaawo nga yakawasa n'agenda e Kenya. Yali Mombasa. Kyenzijukira wadde nali muto naye eddwaliro bayitanga Caroline Hospital. N'akolerayo ndowooza omwaka nga gumu oba gumu n'ekitundu we yava n'agenda Australia. Agenda Australia n'ayongera okusoma n'akuguka mu mitima era abadde consultant cardiologist. Ssebbo wa Kagulire Samuel muganda w'omugenzi gwe tusanze mu maka ga kitaabwe Seeta Namulonge mu ggombolola y'e Busukuma mu munisipali y'e Nansana asabye gavumenti okubayambako ku mpapula ez'okkomyawo omulambo gw'omugenzi ku butaka aziikibwe ku bijja bya bajjajjaabe. Wabula Kagulire akukkulimidde gavumenti ya kuno gy'agamba nti abagikulembera tebabadde benkanya eri Kiyingi ekimuleetedde okufiira mu buwaŋŋanguse wadde nga yakola nnyo mu lutalo olw'abaleeta mu buyinza. Y'omu ku bantu abaleeta gavumenti ya movement mu buyinza mu ngeri mu kiseera ekyo. Yali muvubuka nga w'amaanyi ng'ali bweru ne bakola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti ggwanga wano twali tuddamu ne tufuna emirembe. So sisuubirawo, by the way, saagala kubaako na kutya. Sina kintidde nti Dr. Kiyingi tayinza kukomawo wano. Nedda, tujja kumuzza tumuziike. Kagulire era akukkuluma nti eby'obugagga by'omugenzi ebisinga bye yakola kuno byatwalibwa mu ngeri y'amankwetu omuli ne kampuni eyali etuusa kompyuta eya Dehez International n'ebirala byagamba nti atuuse kufa nga takyalina kantu mu Uganda. Kola nti ebintu bye wano byafa n'ebyobugagga yalina bannakigwanyizi ne babibba. Ekyo sita kukyogera bwe ntyo. Kyemmanyi nti yabitunda naye byatwalibwa. Abooluganda lwa Kiyingi batulaze ekifo we yalaama okumuziika ku bijja bya bajjajjaabe era bawanjagidde gavumenti ereme kuteekawo miziziko gyonna mu nteekateeka z'okuziika kwe. Bwe tutandika process y'empapula bazitwanguyizeeko tumwerekere abadde wano obuweereza bwakoze tusobole okumuziikako. Ndowooza nti ne mu gavumenti abantu abo abali mu gavumenti wabaddewo okwembeera erabika nti waliwo obutakkaanya naye ekyo kya bulijjo. Minisita w'amawulire era omwogezi wa gavumenti Dr. Chris Balyomunsi awakanyiza ebyokwekiika mu nteekateeka z'okuziika Kiyingi n'ategeeza nga bwe batalina nteekateeka ya kulemesa kukomezebwawo kwa mulambo gwe guziikibwe kuno ng'abamu bwe batandise okubijweteka. Tetulaba kukyogerako naye sirowooza nti waliwo ensonga yonna ereetera gavumenti kulemesa omulambo gw'okuguleeta Munnayuganda ate nga bafiiridde wabweru tewali buzibu yandikomyewo. Ladies and gentlemen, as you know, this is the Easter season.
And I'd like to take this opportunity to pass on a message for Easter to all Ugandans. Under normal circumstances, this would be a very happy message. But I know that for many of you, it is not a happy Easter. For many of you, you're suffering from typhoid. For many of you, you're suffering from other diseases because the medical facilities are inadequate. For many of you, you're suffering because your children cannot get enough to eat. For many of you, you're suffering because your children can't go to school. For many families, you're suffering because there is programmed terrorism under dictator Yoweri Museveni, where people are killed at will and the culprits are never brought to book. I know that as we speak, many of you have been burying your loved ones. Please accept my sincere condolences. Despite all the hype and talk of dictator Museveni and his henchman, General Kaihura, about security in the country, about caring for the people, about looking after their lives, Museveni's government is either totally incompetent in safeguarding the lives of the Ugandans or deliberately causes programmed terrorism in order to keep the people always in fear. Either way, Museveni's government has failed to safeguard the lives of Ugandans. Kiyingi kati omugenzi kitaffe eyatuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwa leero mu kibuga Sydney mu ggwanga lya Australia gy'abadde awangaalira okumala emyaka 3 n'omusobyo. Kitalo nnyini ddala nti avudde mu bulamu bw'ensi mu ngeri ey'ekibwatukira nga talabye ku ssanyu, nga talabye ku buwanguzi bwa zzaala fuubanira okulaba nti tufuna Uganda empya, okulaba nti tufuna Uganda bannayuganda mwe beetaayiza nga bali bumu, nga bassa kimu, nga balina emirembe ate mu nsi eri developed n'okufaananako amawanga amalala agali mu lubu lwe lumu ne Uganda. Dr. Aggrey Kiyingi mutabani wa Azalia Sebowa Busukuma mu district ye Wakiso. Dr. Aggrey Kiyingi yasoma obusawo era nga abadde mukugu mu kulongoosa emitima era nga mu nsi yonna yabadde the best cardiologist era abasinga mu manyi bajjukira nnyo former president wa America Bill Clinton we yali alina okubeera operated omutima era Dr. Kiyingi yali ku pano eyakulembera pano yamulongoosa omutima. Abadde musawo w'aba president si bonna aba America okuviira ddala ku okuviira ddala ku Bill Clinton, George Bush, Donald Trump na kati president aliko wamu n'abakyala wa Bungereza eyakazaama emyezi mitonoke emabega era naye yali musawo we wamu ne kabaka we Dubai Sheikh Al Maktoum ne kabaka we Bahrain ne Sultani wa Oman n'abalala. So Dr. Aggrey Kiyingi yatuuka ekiseera n'afuuka brand era nga bannayuganda naffe tugamba nti yes tuyina Dr. Kiyingi aturepresentinze globally. Dr. Kiyingi we yamala ogenda mu Australia yakomawo wano olw'ensonga ezaaliwo ez'okufa eyali mukyala w'ebiseera ebyo mukyala Robin Akayaga Kiyingi eyali
mu kitongole kya Amnesty ekyaweebwa okunoonyereza ku ssente za Global Fund. Bannayuganda bakimanyi bulungi ebiseera we yali alina ofulumya ripooti ey'ababba ssente z'abakafuba ne siriimu mukyala Robina Kayaga Kiyingi we yattibwa nga ripooti eyo tannagifulumya. Ate oluvannyuma n'akwatibwa n'asibwa n'ateekebwako nti ye yatta mukyala we. Ebyo byonna byali biwanvu byaliwo, n'asibwa eruzira emyaka 2 era oluvannyuma gavumenti ya Australia neeyingirawo n'ebirala n'asobola okuva mu mannyo g'empisi. We yava eruzira n'ayita e Nairobi ku embassy ya Australia n'ekola ku nsonga ze, n'addayo kubanga yali mutuuze wa Australia paka kati waviiridde mu bulamu bw'ensi. Dr. Kiyingi ebiseera ebyo abajjukira ennyo mu mwaka gwa 1997-98 ye yatandika ebiseera bino twenyumiriza nnyo mu tekinologiya ne internet, naye yaleeta internet kyenkana wano. Ye yaleeta internet ne tekinologiya waayo ne laptops ezasooka wano mu Uganda ye yazireeta mu kampani ye eya The Haze International. Era n'azigaba mu masomero ag'enjawulo nga tasosodde mu ddiini oba ggwanga mu Uganda yonna, n'ebitongole eby'enjawulo nga Transparency International, Nabagereka Foundation n'ebibiina bingi nnyo ebyabakyala bye yayamba ebiseera ebyo. Yakola projects nyingi, bannayuganda bangi nnyo be yakwatako ku mikono abaali ababangufu naye nga tebalina mirimu wano, n'abarecommending Sweden, Australia, ng'era essaawa eno tubeenyumirizaamu era nabo abantu baabwe babeenyumirizaamu nga bamanyi omusingi gwe baliko gwali gwa Dr. Aggrey Kiyingi. Enteekateeka z'okuziika olunaku lwa leero wabaddewo olukiiko mu kibuga Sydney, Melbourne wabaddewo olukiiko olumu ne Sydney, naye nga omukyala maama waffe mukyala Nakayiira Mariam yabadde akulembedde enteekateeka ezo wamu ne gavumenti ya Australia. Era we bunaakeerera obwa wano tujja kuba tumaze okutegeera kuba gensembe y'okumuwuliza maama n'aŋŋamba tulindeko olunaku lw'enkya tujja tegeeza bannayuganda n'ensi yonna enteekateeka y'okuziika oba kunaabeera mu Australia oba mu Uganda. Naye munajjukira bannayuganda n'ensi yonna nti Dr. Kiyingi we yava eruzira ng'amaze okusibwa, ennyumba ye n'amaka agali official mu Uganda gaatwalibwa mu lukujjukujju agali e Buziga, gakyaliwo naye gaatwalibwa ne gagabibwa omuntu omulala. Kaalinga kanyeebwa nga bakamuteze amaka ne bagatwala lwampaka nga balowooza ajja kuva mu Australia ajja kuganunula bamukwate bamuzze mu kkomera. N'asalawo n'agamba oba ennyumba bagitwale ataase obulamu. Kumpi n'ebijja ekijja kye e Busukuma ettaka nalyo lyatwalibwa. Kyekijja awaziikibwa ne kitaawe Azaliya Ssebbowa. N'ettaka lye eriri e Nakaseke ika eziwera 30 nalyo lyatundibwa mu lukujjukujju. Era ne bantegeeza ne mugamba tugezeeko okugenda mu kkooti, n'agamba mwana wange ebyo bireke byansi, oba batwale. So enteekateeka ez'okuziika zigenda kuweebwa olunaku lw'enkya lunaatuukira, tugenda kuba tumaze okukkaanya n'okutegeera oba anaaziikibwa mu Australia, kuba na Australia ayinayo amaka, ayinayo properties ng'era wekiri mu nsi endala ate nga mutuuze wa Australia. So olunaku lwa leero nawuliziganyizaako n'abakungu abamu mu gavumenti ya wano, abamu sijja baatuukiriza mannya naye bankubidde nga President Museveni yabalagidde banoonye tugezeeko okulaba gwe tukwataganya okutumatiza Dr. Kiyingi ajjaziikibwe wano mu Uganda, era nti gavumenti ejja kuteking over aweebwa ebitiibwa ne state funeral. Ekigambibwa nti abadde ku list oba most wanted wane Uganda. Awo kijja kikyate nga gavumenti yagala omuwa enteekateeka ey'okumuziika. Kuno ndowooza kulabika kuswala buswazi kuba Dr. Aggrey Kiyingi ye yafuuka brand. Yes, bamuteekako ebyobutujju nti muyeekera mutujju, yateeka ssente mu ADF n'ebirala. Ne byonna byali baseless nga tewali bujulizi. Bamuteekako red notice eya Interpol nti we bamusanga wonna bamukwate. Naye
kyewuunyisa nti takwatibwanga. Kituufu bagezaako attempts nnyingi omukwatira mu Ethiopia, twaliko naye e Jordan ne bagezaako era okwagala omukwata ne bagenda otuuka ng'ennyonyi tujjidde mu private jet ng'ate balowooza tuli mu passenger jet. So Mukama Katonda amuyisizza mu bingi okutuuka wamututte naye ng'ate tamutadde mu mikono gy'abajambula bennyini kumutwala. So ebyo bye baamuteekako nti mutujju, nze mbadde naye emyaka egisukka 2 tantendekako butujju, sisisinkanangako batujju, bye tukwataganya naye bya bufuzi ebya bulijjo na bya nkulaakulana eri Uganda n'ensi endala. Omulabi wa BBS Terefayina yaffe ekitalo nnyo ekya Dr. Aggrey Kiyingi, banaffe abali mu nkola eya tekinologiya abamanyi obulungi nga bwakunyonyodde omukulu oyo gwatera okwatagana naye wano mu ggwanga lyattu Uganda. Akunyonyodde nti banaffe bonna abayize computer revolution computer egenda okutuuka wano Uganda. Omusajja oyo yagireeta ne company ya Ageesigika International era bitongole bingi byagenda maaso n'okukolera n'okutraininga abannayuganda okutandika enkozesa eya computer. Kitalo nnyo, tulinde tulabe tetunafuna ate bubaka buyinza gamba nti buli latest obukwata ku nteekateeka ey'okuziika nga bweneebeera nitujja kuba tukutusaako amawulire gonna obeere ngo gategeera bulungi. Kitalo nnyo ekya Dr. Aggrey Kiyingi. Olunaku lwa Monday tuba twogera ku nsonga za bya nkulaakulana na nsonga za bya busuubuzi. Tugenda butereevu okusooka okuwummula mbwe tunadda butereevu tugenda kubanga tukwasaganya ensonga eyo naddala nga tutunulira abasuubuzi mu kibuga ate n'enteekateeka eriwo ey'aba money lenders. Tukomawo tovaawo.